Mwami Magogo ku lw'obulungi bw'omupiira n'ebyo byonna bye njogedde ku byaliwo nga bakubaaninga ku ngeri gy'obadde okulemberamu omupiira bw'oba olinayo by'okoze nga birungi tujja bisiima naye waliwo n'ebyo ebitatambudde bulungi ate nga bye bikosezza ennyo ekitiibwa ky'omupiira n'ekifaananyi kyagwo. Waali badde ovaayo n'ebbaluwa ey'ekisa n'olaga ensi nti 2021 togenda kuddamu kwesimba ku bapulezidenti b'omupiira nga n'ensonga ozirina nti omupiira wagubba. Njagala okubategeeza nti Magogo mugezesezzaako mulabye kyasobola okukola n'ekyatasobola kukola. Ebirungi bye tubyebaza yebale omubi tabulako kirungi ate n'omulungi tabulako kamogo. Njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo ti kulwembeera eyo gye mbalaze n'ebigambo bye njogedde n'ensonga ezo ezimu n'endala nnyingi zenja okwogera gye bujja nsazeewo mbeera omu ku abo abagenda okuvuganya ku bwa pulezidenti bw'ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda mu kulonda okuddako mu asembule ya August 2021. Twagala tuteeketeeka omupiira gubeere nga buli muntu agweyagaliramu.